Bobi Wine enjagala abantu bamwagalamu government erina kweralikirira kituufu erina kweralikirira ka roadblocks zakuma mu mulembe gw'obote kati zizino zikomyewo ezekimpatiira nga za kwagala eziragira ddala nti this is a dictatorship. Bana Flashlight Channel Uganda tweyanziza okutwagala twebaza comments advice byonna tubiraba bituzaamu amaanyi ate byemuddamu byonna ndaba bizimba Uganda okutwaliza wamu naye nga byonna biva eri mukulu Byarugaba agenda kututangazaamuko after nominations after manifesto launch ya BOBI okuva kakati ekkuba lyokereza eri Arua netugamba katumbeko mukulu Byarugaba ANALYST ekyalwa tukisuubiramu kyekyava embala kitegeeza kyeri eggwanga eri Bobi Wine okutambuza ensi eno nga bwe kiri. Ekisooka Bobi Wine ng'ava mu nominations byamutuukako twabyogerako era yalina okugenda okutongoza manifesto ku kitebe kye Ekamocha n'ataataganyizibwa amagye ne poliisi n'abisazaamu n'asalawo ku ronchi kugitwara embarara naye nze yes bwe yagitwara embarara naye nga yali wa kutongoza manifesto lwa kutaano naye mukwano gwaffe na Dr. Anas Kalisa n'afa kakati Dr. Kalisa okufa definitely manyi Kyagulanyi muko eri entunga yali nobwo atari bade muko wanga yali mukwano gwe yali nagenda okuziika naye nabagamba ko rumunti Kyagulanyi ekyatakozese government nga tikiriyo ngamba ensobe n'ebintu birala bingi kyategerekeka bali baagala kugaana Kyagulanyi eri kugenda kuziika entunga kubuko just imagine kubanga abamanyi mbalala amagye gateeka roadblock kuva e Makenke ng'ogenda kuyingira embalala mpaka Ntungamu era Bobi Wine yatuuka Entungamu nga ayambadde nga bino eby'Abawarabu ng'abuzaabuza oba yayitawa bamwekanga nga ali mu tenti yabuzaabuza ensi naye ku ronchi y'Olwokutaano n'agijjawo kubanga mukwano gwe yarafudde n'agiteeka ku Lwomukaaga eya manifesto naye nze Bannayuganda bansanyusa fabona byabufuzi wali bintu bye tulaba ne twesirikira n'okusingira ddala bw'aba mukwano gwe n'olaba nga waliwo paasi gy'akoze egenda kumukolera n'oyogera oluvannyuma kiki ekitegeeza Bobi Wine tiyagenda mbalala kutongoza manifesto n'akatono yo ekiyalina Bobi Wine yalina yaratagetinga masses abantu bangi okuveeyo mbalala n'okusingira na president gyava n'abatega manifesto ne balobera ku manifesto ekyo we yabakubira ubone barobera ku manifesto n'akola ebyayagala bye biki mumanyi abantu Bobi Wine bye yasinkana okuva Entungamu okutuuka embalala n'okuva Kampala okutuuka Entungamu eyo yali target manifesto zaali nvandiibwa yakabatega butesi babeere nga katulabe manifesto in fact manifesto ng'agitongoza yali ayagala kugiteeka mu mbalala mu division ye Kakoba nibamugana nibamugamba agende Kakyeka abamanyi mbalala mumanyi Kakyeka weeri eringa kilomita 1.5 okuva mu mbalala nibamuteeka mu kisaawe ekisaawe kiri ekimaze emyaka ng'ebiri nga tebakikozesa omuddo biki ne olaba banambalala amanyi ge bateekawo okukola ekisaawe ne bakitereeza nti Bobi Wine ajja. ajja, otegerera omuntu ayagalwa. Now,
ekya manifesto we kyatuukire sawa we yagira mbalala yonna yali emaze kukwatirira awo bweba gooro Bobi Wine yali amaze kuba gooro ye okugenda wali mu kisaawa yali just kutuukiriza mukoro yes n'agenda manifesto n'agitongoza wakiraba nti abantu Bobi Wine okugenda ekaceeka bo bali bamusalira amagezi agende ekaceeka enguudo zonna zigenda ekaceeka bazigalewo balime kugendayo abantu bali bagambe nti abeere n'abantu 7 bokka era naseka narabawo goonies mbayita goonies abavubuka mu mbalala balinga 20 nga beekutte kati bali bagala kubba bubbi sente za government ne bagamba nti Bobi Wine tosobola kutongozeza wano manifesto mu mbalala yaffe ebyo tubyagala uli obwongo bwali bwongo butono era kyovula mbayita goonies. President Museveni manifesto yagitongolezaawa Kampala si mu Buganda katori yembabuuza Bobi Wine kati presidential candidate ayagala kufuga Buganda buka ayinofuga Uganda yonna naye goonies abo ndowooza ekibaliko kyafa mission ya Uganda mission ya Uganda bagamba nti ebyo mubiveeko nebaza nnyo ne sekwebaza n'abantu b'embalala era abantu abamu bambuza nti Byarugaba nga towerekedde mukwano gwe wamwe nimbagamba nti mwebyo mwogera temubimanyi nze nsigadde wano Nwana ku radio no ku TV naye embalala waliyo abatuuze baayo era kyekyali kigendererwa era nebaza banambalala okwaniriza Bobi Wine n'amaanyi mangi bwegala era bamutumayo n'erinnya musinguzi mu Luganda kitegeeza muwanguzi era n'alabye abantu balinayo mu bangi nga bavuma Bobi Wine nebakutuma kati banakutuma manya ameka ekyo n'agenda yonna banakutuma tibalina byakwogera naki yabawa topic kati Museveni kenyine mu Buganda wano erinnya lyo kimanyi nti Katongole bamutuma Katongole ne bamusimbira n'omutuba kati abantu abavuma Bobi Wine ebyo byo tibabimanyi. In fact ne President Museveni bwe yagenda e Sudan namulaba nga abuuka ente ebyo timubimanyi naye ffe bannabyabufuzi tubijjukira okubuuka ente kitegeeza okubuuka ente yali kalisha y'abali bakkiririza mu bintu by'okusamira gavumenti baali bagenda okubaga ente ne bagamba nti olina kugibuuka n'agibuuka mu biseera ebyo ndowooza abantu tibakyajjukira nekyo tukitegeeza nti Museveni era musamize eri yatuukiriza obuwanga bw'abali so ekyokusatu Bobi Wine yakoze bulungi era yayibeza banambala n'agamba nti banange muli balamu bange muli batatazaala bange muli banazaala bange kino kyendeese wano okutongeza wano manifesto mbeebaza n'okubeebaza mwebale kumpa omukyala in fact n'omukyala wa Kyagulanyi mu byobufuzi amukolera nnyo kikulaga nti Kyagulanyi si musosoze young as he was okulaba mpaka n'agenda n'awasa omuwala eri olaba nga mukuva mu buto yali talinamu kantu ka busosoze kyovuluma mbagamba nti Kyagulanyi oyo kandide kyaye erina amakulu mangi mu Uganda nabagambako nti in fact waliwo omuntu omu ubwe nagamba nti Kyagulanyi kandidate asoose mu Buganda okukatinga cross tribes zonna mu Uganda nizimukiririzaamu yeka yasoose eyagezaako yali Beni naye mu comments wali yagambye nti ne Yusufu Lule not at all ebyafaayo biraga bulungi in fact ekyagisaawo Yusufu Lule bamulaba nga ali centered nga ali waawano wokka nga tali all over Uganda yes in fact n'abantu beyava nabo Tanzania nga mwe muri Museveni na banne bwe yatuuka wano bakugamba nti yabeesalako kyovula bamujjako kipayopayo mubijjukire bya n'olule n'owaaka wano nga bamulangira n'okugamba nti state of nation address olumu yagikola mu Luganda so omuntu ekyembagamba mba manyiwo enkija ndina evidence so ono yakyagenze nnyo okuva mu Buganda n'agenda awantu awalala ne bamukiririzaamu nnyo ate nga Muganda ekyembalala kikulaga nze in fact let me tell you the truth nange Bobi Wine okugenda embalala n'abadde ntiddemu nti kabulwa abantu oba
I was proved wrong. Bobi Wine enjagala abantu gye bamwagalamu gavumenti erina kweralikirira kituufu, erina kweralikirira naye Bobi Wine akozeseza nnyo gavumenti ensobi. Roadblocks ezebataddeko mu mbalala babadde babuuza n'abantu ID zaabwe. Oluganda olwabo bwe tutuuse okukusaba ID oragawa kiki ekikutwala eno lwa Bobi Wine kugenda mu mbalala. Roadblocks zakuma mu mulembe gw'Obote kati zizino zikomyewo ezekimpatiira nga za kwagala eziragira ddala nti this is a dictatorship, tibaagala omuntu ayogere.